Amugetufuna ekigudde ku Pastor Sserwadda si mawulire malungi. Pastor Bugingo kyamukoze yenda kubeera nga nkikulaga mu katambi akaddako naye nga nkusaba subscribing atanaba kussa naawe atanalikinga video gena maaso bw'otyobere nga ogirayikinga. Nze akalulu kange njagala kutuulako balinga wali mita nga 2. Nze mbadde sikuumangako kalulu, mbadde neemagaza nemmala okukakuba ne nzija wano nendaga ekigalo nga basiimye bataddeko ekikalaamu laba ink laba bwino, naye kuolwo nyiza okutwala akatebe ka mwasajjute nenzira mu kimwanyi. Waliwo gwe nawuliranga alimba omusajja omukadde bw'ajja kuteeka wali akatebe. Nsaba bannayuganda balondole bategere nti abantu aba bakulu abamu bafere nnyo, balondole batulage bamulikodingi ng'amaze okulona n'atuula awo n'azibizaawo. Gwakugamba gendawo ye n'addayo eka. Nsaba bannamawulire nga be mwakwata ebigambo ebyo mulondoole abantu abo abagandi bajja kuteekaawo obutebe mubatulage nga batudde. N'emyaka gyabwe tekijabaganya kutuula, egyo emyaka obeera ofukaafuka. Asitukanga agenza ofuka myaka 7 n'omusobyo takomawo. Gwe gwagamba oli muvubuka muto tonnaba nakwezaalira, bw'oba ozadde tonnaweerera, bw'oba oweeredde tonna na kye waalabye. Abantu bawezezza emyaka Bayibuli gye yabawa. Bayibuli egamba emyaka gyaffe giri 7. Zaburi ya 9 olunyiri lwa 10 ow'amaanyi aweze 8 n'okweyongerayo. Baamala dde okuyita mu myaka gya Mukama bali mu nnyongeza. Gwe n'ennyongeza n'emyaka gya Mukama gy'agaba tonaweza hafu. Otwale amagezi g'oyo. Abantu banoonya nfa gye banaafaamu. Anoonyeza ekitendo kyakola kibuze, ayagala afe bamuziike ng'omuzira nga tannakyakoze. Akati bafuuse dda bazira olw'okulimba ensi nti bajja kulemera we balondedde. Kati baagala okufuuka abazira nti baafiira we baali balondedde. Naye ate abo abantu balina connections nyingi. DPC bw'abanga tannaba kujja kusala kasooka mukubira simu nze iva waawo. Asitukanga agenda okufuuka tadda. Naye nga balimba kwegamba edde nnyo baatugaananga okulima nti abirimba abeera mwana wa Setaani. Ne bano ate bo baafuukira ddala bakazini be. Tebatya kulimba. Njogera ng'omusajja wa Katonda. Uganda ereme kubaamu bulimba. Omuntu aga nti tajja kujjawo katebe. Kamera zimutunulire tulabe, bw'amala okulola tulabe wadda. Obutereevu oyo nno ye Pastor Bugingo ng'awakanya ebigambo bya Pastor Sserwadda byayogera ng'akunga abantu obutava ku polling station nga bamaze okubeera nga abalonda. Kankwongeryo n'akatambi ka Pastor Sserwadda katono nnyo naye nga nkusaba subscribinga, likinga video naawe atanaba kugirayikinga. Nze akalulu kange njagala kutuulako balinga wali mita nga 2. Nze mbadde sikuumangako kalulu, mbadde neemagaza nemmala okukakuba ne nzija wano nendaga ekigalo nga basiimye bataddeko ekikalaamu laba ink laba bwino, naye kuolwo nyiza okutwala akatebe ka mwasajjute nenzira mu kimwanyi. Mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasoolamu. Twagenda okubeera chairperson wa electoral commission tumulondere public, abeere wa public, abeere wa adult suffrage. Tusooka okuba akalulu akasooka mu mwaka guno ogukulembera guli ne tulonda omuntu alibeera chairman, ne beesimbawo 6 ne tulondako omu mulamuzi muyivu yabeerako e Bulaaya alina byafaayo bye bino, ne beesimbawo ne tulonda amawanga ag'e Bulaaya. Poliisi akulira poliisi abeera mu kalulu, akulira amagye abeera mu kalulu,
bonna babalondera mu bululu sirowooza tebadde mukimanyi. Policy change, reforms ez'enjawulo ezeetaagisa. Nze bwe najja nga nesimbyewo ngenda komyawo ebisanja waliwanga babireeta oba nga babijjawo. Nteekwa buteeka okomyawo ekkomo ku myaka. Ani akulimbye? Buli muntu yenna gwe baali basazeeko tayagala kumuzaayo. Buli muntu yenna gwe baateekawo tayagala kuvaayo. Mwabulwa chansi zammwe kubanga temusoma biseera. Modernize our systems. Modernizing the systems zaffe obudde bwebo tusembyeyo kino. Obutereevu embeera yo bwetyo bweyimiridde saidi zeeyo. Oyo nno ye mukulu Pastor Bugingo mu katambi akasoose kansuubire osobodde okubeera nga mwanatu omwewulirirako. Akakatambi ate yamenshonize linnya naye bw'oba walaba akatambi aka Pastor Serwadda era n'essaawa eno osobodde okubeera nga okerabirako. Akatambi ka Pastor Serwadda bw'okawuliriza bulungi n'oddamu n'owuliriza n'aka Pastor Bugingo owulirira ddala nga Pastor Bugingo yabadde agezaako kubeera nga akuba amasasi ng'agoolekeza eri Pastor Serwadda. Jjukira waliwo ebiri mu kubeera nga bigenda maaso ng'abantu bagamba bwe bamaliriza okulonda baagala batuule mu meters nga 2 basigalewo bakuume akalulu. Wabula Electoral Commission ne CDF General Muhoozi baavaayo ne babeera nga bategeeza nti womala okubeera nga olonda tambula odde ewaka. Ba polling agents be bajja okubeera nga ne poliisi be bajja okubeera nga bakuuma akalulu. Bye bigambo ebiri ku mimwa gya buli munnayuganda. Kakati nno Pastor Serwadda gye bwavaako yavaayo n'ategeeza nti ye ayagala bw'amala okulonda akalulu bw'ati afune akatebe atuule kumpi ne polling station awo abeere nga amonitaringa buli kimu ekigenda maaso akalulu ke akakuume baleme kubeera nga ate bwe batyo bakabba. Mu katambi nga bw'okalabye yavaayo n'ategeeza nti ye akalulu ke bw'amala okukasuula bw'amala okukalonda ayagala abeere nga akakuuma tayagala muntu yenna akakwatemu. Kakati nno bw'amala okwogera ebigambo ebyo ne Pastor Bugingo mu katambi nga bw'okalabye avuddeyo n'abeera ng'agamba oyo ali mu kubeera nga abajja ku mulamwa kubanga ye ekisookera ddala tasobola kutuulawo kulinda kalulu. Ali mu kubeera nga abawuddiisa buwuddiisa ayagala kubeera nga abakubya bukubya na basibya. So ye n'agamba bwe mmala okubeera nga mulonda mudde buzzi waka naye temutwala bigambo bya Pastor Serwadda kubanga bo balina ne connection asobola n'ofuna information nti embooko awuli ku polling station biyo bagireeta bagenda kukuba mbu n'ayanguwa ye n'akola ki n'ayitamu naye nga gwe atalina connection n'okomekereza nga okwatiddwa. So yembiranyi eri mu makati ga Pastor Bugingo nga kwogase ne Serwadda. Nkutu Jika Media kwobadde nkusaba osubscribing mukwano gwange wenna ate nabakulabika nga osubscribing agenda maaso video eno nayo oberenga ojimpeera like osobola n'ogenda mu comment section nobeera nga butereevu onteramu endowooza yo kossa naawe alina kyagala okubeera nga otuwabulamu kyonna osobola obeera nga okiisa butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.